Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omubaka Honorable Shamim Malende webukeredde olwaleero ng'ateereddwa n'addayo ewaka mu maka ge agasangibwa wali eri e Kawempe. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luuko Wesigire avuddeyo n'ategeeza ensi nsonga ki abadde ekwasizza Honorable Shamim Malende era n'atutegeeza nti oba oliawo bino nno akanaabajjuutuka buli anaagezaako okola. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ebyefaananyiriza ng'ebyo Shamim byabadde akola. Kaakati nno ye musajja mukulu Dr. Bwanika ayongedde okubeera nga ate yeerabisa n'okwogera oba oliawo byennyinza okuyita ebyensimattu. Omubaka Shamim Malende ayogedde ebigambo bingi n'ategeeza nti we yakoma wakomyewo okubeera nga atandikira n'abo abasekera mu bulwadde bwe abasaasidde nnyo anyini ddala. Yenzedde ni tuli ku Beyond the newsroom omukutu semakutu ogwayewayo kuweereza ensonga ezo z'essemasonga. Njagala okujjukiza nti tulina omukutu gwaffe omujja ogumanyikiddwa nga Deni exclusive. Kebera wansi awo mu comment section waliwo link egenda okutwalira ddala butereevu ku mukutu ogwo obeere ng'osubscribinga ate ensonga nno ze tuba tetukuwadde wano eri zibaayo butereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini wenkusabira n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video n'osooka ogimpere like bw'ekiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe nga gwe munuuli gwo ogusoose okuba ng'olaba video zaffe obeere ng'osubscribinga ku Beyond the newsroom ate okoone mu kade okaje personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna zetukuteerayo. Awo wennyini kansooke nkuwe video eno eya Dr. Bwanika ate oba oliawo we tuba tutandikira. Ebintu bibiri ebitali mu kitundu ekyo NRM n'ekibiina kye bayita NUP. Nkuwulidde biri waffe nkuwulira biri waffe ebiri waffe ebibiri ebyo NUP yaliyo yaliyo kati nkubuulira yaliyo tekyaliyo anize ndi wa DF ngenda kwongera kati so NUP mwagigoba mu buddu ne NRM so kyekiriyo zikanyiza nakyo ewaffe zikanya nti NRM teriyo no na leko mpaka ape kudatubuli kyekiriyo ewaffe ekibiina ekiri mu Masaka City kati ekitandise n'okutambula mu buddu district ziri 10 bakita Democratic Front. Bwe yagenda ku swiji ujja kulaba ugenda mu byalo fe tuli balimi ono politics wammo wa social media fe subwe tubeera tubuzayo emyezi mitono nyogenda mu kaluka abonna tulidda ntulawo n'enkuzanyira akatambi kano ate kano kali coding nze nkogedde zirageza mu scientist sogera byambo. Dr. Bwanika agamba nti akalulu ne bwe tuba tugenze mu kalulu olunaku olwaleero ekintu ekiri e Masaka oba mu buddu kiri ekintu kimu DF NUP bagigobayo era tekyaliwa NUP ya dom tekyaliwo NRM ya dom. Dr. Bwanika ono nno asusuuta DF ne mwennyini alina ekibiina ekikye twebuuza ki ekyagaana ekibiina kye okukwatayo okutuuka awo singa kyekifuga Masaka. Ye abaffe ebbanga lyamaze lwaki abadde tabeerangako mubaka wa parliament nga buli lwajja okwesimbawo bamuwangula kyokka ate ng'essaawa enaatulaga nti banywanyi DF erina amaanyi era gezze nago ku luno eno yazze kulema. Bulijjo ekibuuzo kye tulina kiri nti bulijjo muli luddawa. Ebyo byonna tebabyogerako tebabitugamba. Ono nno Bwanika yagenze olunaku lwadde lwaggulu mu kutu gwa X n'alumba Robert Kyagulanyi Ssentamu
nekye bamusabulidde eno nkoko baana yagenza n'awandiika n'agamba bw'ati new politics sing dance insult travel every weekend and business class buy houses on every continent amass evil wealth join and promote homos and that is removing the dictator. Inti politics omujja yimba zina somoza tambula buli weekend mu business class gula amayumba ku buli semazinga n'agamba nti obwo bwe bugagga obw'ekibi obukyasinze n'agamba wegatte era otumbule obuseegu oba obusiyazi ekyo kye bayita okuggyako dictator mu byonna nga Bedi abiwandiika ali mu ku insultinga Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo munnamawulire bangi mumanyi bamuyita Gabriel Crispus Bule yavuddeyo n'amugamba bw'ati the bitter truth is that the singer gave you an opportunity to serve your country without he Robert Kyagulanyi Ssentamu you wouldn't even be a village defense. Inti amazima agakaawa omuyimbi yakuwa omukisa okuweereza ku nsi yo era singa si Robert Kyagulanyi Ssentamu tewandisobodde yadde kubeera defense wa kyalo kyo kuba byonna byali byagaana kati kyova olaba bagamba nti n'abasiru bakula. If you cannot respect someone akuwadde opportunity eyingira ne parliament nga wagezaako emyaka gyonna in your early age n'olemererwa nga ku ssaawa eno ey'envi gy'ofuniddemu omukisa ogw'engira parliament ne ku lwa effort y'omuntu oyo kuba gwe wali wagezaako ne bigaana wandibadde omurespectinga kati Kyagulanyi alinga na godfather mu politics Dr. Bedi Bwanika but it is unfortunately okulaba nga ovaayo n'okubeera nga omuinsultinga all that time kyova olaba omusajja yabuuza golowooza bonna abaasembanga era abaali nga abasiru ku kyalo nga bato baafa ne baggwawo ntya n'abasiru nabo bakula. Anyway kati katugende wa Shamim Malende. Honorable Shamim Malende agamba kituufu ndi mugonvu naye ate ebyo nno nze nzize kuweereza banna Kampala. Bino bigambo byadde bya Shamim. Honorable Shamim Malende nkusaba obiwulirize. Ekyokuba nti omuntu mulwadde nafunga ssegirinya bwe noba wabajjayo empapula sijja bafaulting oba Shamim naye ndowooza waliwo kye bayita empathy ku bantu abamu waliwo abantu abali empathetic ng'abo bawulira boogera ti bannanga omulwadde wali abantu abafiringa nti omuntu wabanga ali mu mbeera eyo tulina kugumya mugumye at least asooke kufa tuleke tugamba abantu nti teyasobodde oba batutegeeza abasawo tajja kuba na busobozi bukiikirira nakuweereza ne bwe tubanga tulina report eva mu basawo nti omuntu talina busobozi buweereza olw'obulwadde bwe oba nti afudde then tusobola okuleeta sense eri gye nkugambye etali mpandiike walala wonna terina weri mpandiike eky'obuntu ne tugamba ne bwe tukikola n'akutuka nga pressure yemukutudde waliyo abakutuka olw'ebyo so ekyo kyange ng'omuntu naye ekyo si kya buli omu wali agamba nze tebinkwatako nja kwesimbawo kuba nina eddembe lyange which is okay kubanga at the end of the day akakiiko kekagenda okusalawo ate okusingira ddala amaanyi gali mu baki oba Uganda then yeah njagala tutunuulira ku nsonga eno ngere Honorable Shamim Malende agamba nze sina buzibu na buli muntu yenna avaayo okwesimbawo and there are some of them oba abantu abamu ku abo nga ye bambi awulira ekisa mu mutima gwe ndakwatirwa ekisanaga agondi bambi mulwadde tumuleke awummule tuteekewo omuntu omulala it's okay ne wabaawo n'oli agamba nti naye tetwandyesimbyewo kubanga bwe tunajjayo empapula ne twesimbawo ayinza okutuka olwa pressure kiri okay n'agamba ate waliwo ekirala sense ey'obuntu etalina weewandiikiddwa agamba oli agamba anyway kino n'olwekino n'ekino kino kankite ye Shamim Malende agamba nti okusinziira ku basawo
bamutegezezza nti ateredde era muvumu nnyo okudda okubeera ng'aweereza bannakampala. Kati mmwe abagamba nti Malende tasobola, Malende bino, Malende biri, agamba nti abanywanyi kakati kenkomyewo kaziddemu zivuge. Wuliriza omukyalo ono. Mu ddwaliro gye ndi mbadde districtingibwa nga sikola communications ziri direct olw'ensonga recommendation y'abasawo eyali eriwo. However, ebintu ebimu nga omanyi nti abantu badde bannambula, ebimu badde bajja mu mbeera yakungumya nti ffe tukusabira obeere bulungi, abalowooza nti olina okufiira eno tekijja kutuukirira mu linnya lya Mukama, era babadde nga bansabira. Era njagala kwebaza abantu abo abansabidde n'abannambudde ennyo, kubanga essala zaabwe Mukama zaawuliriza, n'abeeranga yantadde nembanga nateredde okukomawo ku butaka. So ekyobulwadde kyo kiri nti najjanjabiddwa era natereera, era nalanga okukomawo kwange ndowooza ngebula ennaku nga 6 nga nalina okufinalizinga obuntuntu obutonotono mu Kenya, kyobula nalanga mabega, kitegeeza nandibadde nakomawo nadda okusinga kati, naye nalina okubaako obuntu bwenkwata wano ne wali ng'era omuntu ali ebweru w'eggwanga nsobola okukomawo. So ekyo sijja kugamba nti statement yaabo abatiitiizi, wabula nze ndiwo okubategeeza nti ndi fit and ready to go okusobola okuweereza abantu bange, kubanga obusobozi mbuyina, ate okukulembera komandi nakozesa bwongo. Ebyo nno ebigambo bya Shamim Malende agamba lwaki yalanga n'abategeeza nti bane ngenda kukomawo ngenda kuzomwezi 21 Monday olw'ensonga nti nalina ebyo ebitonotono byenfinalize nga etera n'okulaga abalonzi bange nti mu butuufu nteredde. Njagala okubeera nga mbajjukiza, by the way waliwo information gye nfunye ku makya gano nga baŋŋamba nti omubaka Tebandeke Charles embeera ye si nnungi yadde n'akamu. Mubaka w'Ebbaale si nnungi yadde n'akamu n'akeddagala, era nga bagamba embu obuvune we yabufunira we baakubwa ne Honorable Shamim Malende ku palamenti nga bayisa etteeka ly'emmwanyi. Embu omubaka Tebandeke Charles ne bwatuula wansi waba watobye ng'oyinza okulowooza yeefukidde. Yembeera gy'alimu, era embu ekyennaku tafunye attention y'amawulire, kyova olaba nga oba oli awo bangi tubadde tetumanyi nsonga ezo. So omubaka Tebandeke Charles tukusaasirako nnyo nnyini ddala, era ngenda okukola okunoonyereza okusingawo ku mboozi eyo nsobole n'okuba nga mmanya embeera gy'alimu kaakano, era nja kudda nsobole okuba nga mbibategeeze. Naye nga amawulire genfunye gagamba nti embeera gy'alimu Tebandeke Charles si nnungi yadde akamu n'akeddagala. Twongere okubeera nga oba oliawo tubassa mu ssaala ababaka baffe bano. Abantu bano bannaye bayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo. Nalabyeko mukwano gwange omu ng'agamba Shamim Malende obwo obukodyo bwakola mbw ate bankutte simanya bikoze bitya obwabuleke, kubanga ne balukwago bye baakola nga Ababesigye bye baakola, so kati tekakyali kakodyo kapya. Neffe natujjukire mbw era ebbanga lyamaze eri kubadde kwerwaza oyo politics wa sympathy. Mu bintu bino nze nzikiriza nti ne bwe tubanga tuwagira omuntu ne tusigale nga tulinamu ak'obuntu, embeera gye baba tulugunyizaamu wali eri ku parliament teri ataabiraba unless nga kuolwo omukulu wali tofolowinze. Naye bw'olaba nga embeera gye baayisibwamu tosobola gamba nti right now seeking sympathy. Not so. Omukyala yatuuka n'okufiirwa kitaawe n'atava ku kitanda kujja kuziika taata we. Omanyi obulumi bw'okuvibwako omuzadde. So sandisobodde kubanga mpulira omuntu ng'avaayo ng'akola statement eyeefaananyiriza okuba nga yakijega okutuuka ku ssa eryo. Kati nno bino bwe byabadde bwe biti, n'abaana nno ku intaneti bangi bagufudde mugano, era ne bajja ne boogera ebigambo bingi nga bwe basinziridde n'okuba nga bategeeza
omubaka Shamim Malende mbu yajjedde mu kagaali n'amala n'akasuula kwe kwambala ekyo uniform ng'ebifaananyi bibalaga by'ebyaluliye emabega we yakubibwa n'amenyeka. Kaakati essaawa y'olunaku olwaleero bakomyewo bye bimu. Uptop boss avuddeyo n'akiralifayinga ku nsonga eyo n'abayisaamuko oba oliawo ne ku kibaliya. Wuliriza. Buli lwolabanga propaganda ne malisi ng'atambulira ku muntu wammwe mumanyanga bumanya nti awo waliwo ekinyusi oba ekibala kye baagala okutta muleme kifuna mu migaso. Akafaananyi abasinga mu kalabi kano nga katambula nga bakatambuza bagamba nti bammwe naye nga bagamba nti Honorable Shamim Malende akomeddewo mu kagaali n'amala n'akavaamu n'atambula nga bakutte kana akafaananyi kedda bakaleese kati. Ezo traits z'abaawa si z'ab'Emisiri. Buli lwalaba traits z'ab'Emisiri nga zitambulira mubagamba nti bammwe mubeegenderezanga bandibanga b'Emisiri nga mummwe beefudde bwefuzi nti bammwe naye nga b'Emisiri kuba abatera okukola ebyo baawa b'Emisiri. Oli n'akeera enkya ng'agamba nti wammwe n'agamba nti poliisi eryose n'emukwata twakoowa obubadi. Ezo statement baawa batera ozikozesa si b'Emisiri. Oli n'akeera enkya olw'okuba bambadde engoye eziriko ba political prisoners n'agamba nti muzanyira ebyobufuzi ku ba political prisoners. Ezo statement baawa abatera ozikozesa si b'Emisiri. Bwe muzikwatira mubeewammwe abaga nti bammwe baba baawaabo. Ezo statement DNA yennyini etambulira mu b'Emisiri bwe mutandika ogiraba nga etambulira mu beewammwe abo baba bammwe. Okusinziira ku Uptop agamba buli asekeredde mu mbeera eno n'aboogera ebingi olw'okubonaagira olw'okuba oli awagira oli ku lwa kaadi agamba nti abo nno obumu ku obwo obubonero bulaga nti abantu bano si beewaffe wabula abeenoonyeza ebyabwe abali b'emigaati yabaagala okubeera nga bayisaawo bye baagala. Kaakati Luke Owesgire yatutegeezezza nti omusango ogwadde gukwasiza Shamim Malende gwa kubeera public nuisance oba ekitagasa. Kuli Honorable Shamim Malende, Olumisa Ivan, Kasabante Robert, Mujepi Paul, Semakoya Rogers, Negoroba Godfrey. Right. Bano bali mu kunoonyerezebwako ku musango ogugambibwa okuba nti bakoze ekikola ekitegasa kye tuyita public nuisance era bajja bba batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Nti era bajja bba nga batwalibwa mu kooti oba si ekyo bateebwe kakalu ka poliisi. Naye we bwaweredde nnyo ez'ekiro nga bateereddwa mwattu ku kakalu ka poliisi. Era awo wennyini olwavuddeyo Shamim Malende zino statement zeyagenze maaso n'okukola ono omukyala mulaba edduka. Yanjigiriza tosobola okukola nga tokoledde ssente ate n'obeerawo. Ate kati kinnyambye nnyo okuba nti seekanasa muntu yenna ate taata yatuyigiriza okusembeza buli muntu nga tetumusosodde. Ky'oba olaba abakolaganyeko ne Shamim Malende tosobola kwawula nti oba kino oba kikoza bannange neyansiza nnyo ensonga eyo naye ebyandoza tujja kwongera obyongerako naye ekisingako obukulu kati ekisingako obukulu omutwe guno nagusazeeko enviiri ng'era bwe mugulaba olwedde zibadde nnyimpi naye kati z'abasibe nakomeddewo mu mbeera ey'okulaga okwekalakaasa nasazeeko enviiri zino n'okwambala ataye eno efaanana abasibe ab'omu makomera gye babeeramu nga njagala okulaga obutali bumativu kubeera ng'abantu baffe basibibwa obwemabege ate ne batawozesebwa era nga njagala okulaga abantu baffe abali mu makomera bonna nti tuyimiridde wamu nammwe temuyitamu tubitegeera Gaddafi Bobi yanga bannange nange machete balayikala nsi njogera ni simaati bannange nnuwa omutwe so alhamdulillah twebaza Mukama Katonda naye tubayita mwenna tubakowoola mwenna buli alina ky'osobola okukola osobola okukozesa akabonero ak'okusalako enviiri osobola okwambala ataya n'ebirala bye tugenda okwandika tujja kuba tubibabuulira ogezaako okuyimirira n'abantu baffe abali mu makomera naye nga ekisinga obukulu kugatalaaga ate nga omwogezi bwe yakyogedde kituufu nno amateeka toba wa Kampala yokka n'olwekyo kyobula mbadde mutulaba ekalamu ekamulibwa
twadigambye nti entebe sige twesimba lwaki nandigeze nenzija y'abaana mu makomera entebe nga tendibwa Kampala n'olwekyo abantu baffe bonna tugenda kubeera nga tuyimirira wamu nabo. Ensonga esembayo nga nsigalawo ya protestive vote oza ffenna ko tukamanyi protestive vote tukanoonya tukalonda tukakuuma tukalwanira n'okukabanja byonna. Nono omukyala waddala mwana Shamim Malende ategeezezza nti nze siri mubaka wa Kampala wokka kubanga ondabye nga ngenda Entebbe n'enzigyayo abaana mu makomera ne ngenda e Kamuli ne ngenda eggulu ne ngenda egindi n'enzijjukira olunaku baali bakutte baani baali ba Edi abo ogwasooka bakubasegirinya babo babakutte babataddewa ekibuli babajjewo babaddusizza Masaka nti bagenda mu kooti bagitaddeyo ku ssaawa 6 baavuga emmotoka okuva e Kampala wanene ku ssaawa zaalinga 2 okugenda okwera ssaawa 5 ng'emmotoka etuuse baba badda ne bagikuba omupiira n'agivaamu ng'alina court session endala wane e Kampala ku ssaawa zaali oba 9 zigenda okuwera 8 ng'atuuse samanya na Shamim we yayita nti baabo babatuttewo ate nti babatutte eri Shamim Malende ekyamazima matuufu tuba twogera ku babaka newankubadde nti emirimu gy'omubaka quote me well emirimu gy'omubaka si kujja basibe mu makomera ekisooka ku byo byonna mubimanyi kuteesa obaga mateeka kulondoola nsimbi za gavumenti oba enkola za gavumenti zeesaasaanyizza mu constituency eyo oba mu district ye n'okutuusa eddoboozi lyabo abaamuteeka mu buyinza naye ate abo abaakuteeka mu buyinza bwe baba nga bali mu makomera kakati kozesa ku profession yo nga munnamateeka obajjeyo kati ekyo Shamim Malende kyabadde ya specializinga mu ate ng'akikoze n'omutima ogwo kubanga bangi abali muno bannamateeka bangi nkusomere Lukwago and Lukwago advocates sibe baloya bazzaake golooza buli wamutwala mu kooti amutwalirayo bwerere they are paid a lot of money naye ye yagamba nedda mbikola byonna ku bwerere olw'omutima gw'eggwanga. For God and my country, we meet into another story. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.